Nze sirina Kadama atayise mu mikono gyange. Bonna nze mbazimbira. Yes! Kati gwe ennyumba eyo yawedde nakuteredde mu furniture tunula olabe. Bannange. Wetegereze. Bannange furniture nga mulungi Kati wall unit nabi furniture namugulidde mu Dreamline furniture. Bali baleke furniture avira ddala taki. Wetegereze. Bannange buli kyonze ebiraba ku firimu. Ebiri mu nnyumba yange. Kati njagala omanye nti ono furniture muwangaazi mukwano ate ekirala osobola okujja ng'osasulako mpola bakwata n'ekibanja mpola babigira ddala taki. Kimanyi ti buli kyonze ebiraba ku firimu. Kati laba entebe awo tojja giraba bulungi. Kanfune wenjiwummuza olabe byekola. Awo wetegereze. Kati eno entebe ogiraba ekyuka nekola ekitanda. Waje? Yes. Ngira bugiziwe ba nengira ta. Banaye Mukama Katonda wange. Okiranyi. Neddayo nekola entebe. Bannange eyo nsufu. Ate bweva kweyondagawa. Eyo nsufu bannange webale nnyo webalire ddala. Okiraba? Kakati njagala nkubuulire nti sirina kyesakkoledde gwe nakumaliriza. Nakusasula atya. Simanyi omanyi leka nsooke nkusibule mukwano ngenda kulaga. Tumbavu. Nkuzimbira nze jjajjaawo. Nyoka akuzimbire. Leka. Madam obadde osiimye eriwa? Bannange mulina ebintu ebirungi. Entebe zonna nzisiimye naye obudde tebuŋŋanyiza bannange. Tebakidayiringi kino.